There are 3 levels of wisdom. Number 1, it is the natural wisdom that you were born with. And if you never went to primary, you can never apply, you can never dress your underwear on the head. You don't need to be in class to have the natural wisdom. How many of you already have the natural wisdom? You can understand that right now it is night and tomorrow will be day. You realize even the hen has it. By around 5 p.m. it is over. You can know that this one is a boy, this is a girl. That is the first level of wisdom. How many of you say, I already have the natural wisdom? I don't feed by the nose, I feed by the mouth. Amen. Number 2 is the class wisdom. That I never had a lot. Mathematics I had issues with mathematics a lot. That one, not everybody that does have. But every child at school, lay your hands on the head. May the Lord grant you wisdom to pass highly and well. Clap your hands and receive. Number 3. This is not the natural wisdom. This is not the wisdom in class. There is the kind of wisdom God gives to His children to manage through life. All the people I work with in Nansana, degree, masters, and PhD. Most of them are highly educated with PhD, masters, and degrees. But they sit in a class or in a meeting. And I come and reason out. And they said, let's go with what pastor has suggested. I pray for you with government is freedom of worship. So chemba sabanga batesa batekeka abasajja abajudde omwoyo tebanonya abatali katonda wadde ate bateseze kwekitegedde omubiri gwa Kristo banonye bakatoliki mu Protestant mu Seventh Day mu balokole interreligious council oba kali ne mu government nyine banonyemu abantu abajudde omwoyo abatagenda kulwana na Katonda kubanga Katonda yakozesa nnyo abatasoma n'abasirusiru bayibegana bafuula abantu ne basomooza abagezigezi. Kimu ku bintu President Museveni byalina mu Uganda waliwo edde oli agenda mu muti n'atandika ekkanisa oba kitegeera naasobola etya bambi oba kitegeera kuba ekkanisa zaano ezisinga zitandika nakukkiriza era awo wenyini webagambira nti mulimu abasumba abafere nga bebakola nti abantu abajjudde omwoyo banonye abantu abalokola eddala banonye abantu abalumirirwa omubiri gwa Kristo bo basobola okumanya babenga ku muntu basobola omuyitambula waayo kusinziira bawirako etteeka eddala nawera etteeka nti wali etteeka nga simanyi waba oba oleepinzo buli muntu waba aleepinza omuntu nga oba osasula nusu 2 waliwulirako eryedda kati mutima nabuuza nti mwoyo meeting mwalimu omukyala nyinza okuba bali basajja bokka nebagabali bwaba bamuleepinze asasula oba kitegera wabamu omukyala awakanako so abanga bateesa ekyensaba banonye abantu abajjula omwoyo
mwebali mu gavumenti nga babeera banoonya omufere bateeke bagamba omufere yani babuuze kuba omwoyo then bamuyite mu kakiiko bamugewo wange so siina tabu nakulongoosa naye nsaba tebalwana nani na Katonda okulongoosa sekulu naye banoonye abantu abamanyi ekkanisa abamanyi ebyomwoyo abamanyi bayibuli mu gavumenti mwebali bangi nnyo kuba akimu kumanyiga gavumenti eno freedom of worship abantu basinza so nga bagezaako okulongoosa begendeeze tebakooleramu tebalongooserezaamu Katonda yennyini kuba olumu enkola ze so balongoose naye kubalongoosa balondemu abasajja n'abakazi abamanyi bayibuli abali mu gavumenti abamanyi abalumirirwa ekkanisa abayinza okukola kyonna ekisoboka ekkanisa okusigala nga namu so that basule amagumba basigaze emiwula ng'abali ekyennyanja. Mukama yebazibu tetutunulidde nnyo mwana muwala yekka naye n'omwana ono ow'obulenzi tumutaddeko nnyo essira gamba lwakuba nti ensi n'amateeka agafuga ensi galekeredde nnyo omwana ow'obulenzi bw'otunula ku bitongole eby'eddembe ly'abantu oba ery'ebintu ebyo ebiriwo lifa nnyo ku mukazi ne lifa ku mwana omuwala ne litafaayo kuba ku mwana ono nnyo omulenzi naye ng'ekkanisa omwana omulenzi bw'alekebwawo kitegeeza waliwo omulembe ogugenda okufa kyetuba tusaba nti kiba ekkanisa erina okuteeka omulamu ennyo ku baana bano abalenzi kubanga omulenzi wakola amaanyi gakozesa ate omuwala ayinza obutagakozesa so twetaaga okubanga n'abalenzi tubateekamu nnyo amaanyi era ffe ng'ekkanisa tetwegayiradde nti abaana abalabuka bataddeko ki naye n'abaana ab'obulenzi tubataddeko omulamwa wano nga ku Miracle Revival Church nkubiriza abalenzi okukola okufaayo okubeera abobuvunaanyizibwa okubeera kubanga enkya be bagenda okubeera bataata ate abagenda okuluminga abaana abalala so tetusobola kuleka awatali mwana mulenzi tutegeeza waliwo omulembe ogufa so nkubiriza abasumba bannange ne bakulembeze bannange abenzikiriza okufaayo ennyo ku mwana ow'obulenzi okumufaako okumuluŋŋamya okumutereeza si bangu nnyo naddala abaana b'omulembe guno naye nsaba abazadde n'abakulembeze okufaayo ku baana ab'obulenzi kubanga gwe musingi oguvaamu ebintu ebirala. Abantu bangi batya nnyo okutandika kubanga okutandika nze mmanyi nti ate okutandika kyekintu ekyangu naye ate abantu abasinga obungi batya okutandika ebintu naye ate nga kyekintu okutandika kyekintu ekyangu ennyo abantu banditidde kumaliriza tebanditidde kutandika naye ate omulembe gwaffe gutidde nnyo okutandika mu kigo ky'okumaliriza nze ng'omusumba Ssemugabi ntya nnyo okutandika okumaliriza okutandika kinyanguyira kubanga era olabye twatandika olukuŋŋaana luno naye era tulumaliriza kati okumaliza kwe twandirwaniridde nnyo okulaba nga tumaliriza mu maanyi naye okutandika omuntu yenna asobola okutandika tulabye abakulembeze bangi abatandise naye okumaliriza ekibeera ekizibu so okutandika kyangu